Mulabi waffe omungi tukolanyiriza kanyomero kaffe akabulijjo kakitunzi tusinzikana ku kitebe kyaffe ekikulu ekya Dominion TV era nga mu kanyomero kano tujjayo bakitunzi ab'enjawulo tuleetayo bakitunzi ab'enjawulo ne bajja ne bagoberera kampuni zaabwe ze balina kati nina wano eno kitunzi waffe akiikiridde kampuni emu kayeyanjuleko mwami John awo weyanjulira abantu neyanziza nnyo twala wa puroguramu eno amanya gange bampita Jona abangi gwe bamanyi nga King Jona ku socials zaffe nga nze okukiikirira kampuni yaffe gye bayita ATM General Agencies. Sabuni waffe omulungi gwe bayita White Brewster ono sabuni abamukozesezzaako banjulira. Sabuni ono mulungi era asangibwa mu maduuka gonna. Nammwe abagula mu bungi sabuni waffe ono White Brewster osobola omusanga mu kampani zaffe oba n'okuba essimu. Kampani yaffe eno esangibwa Nabweru Kawanda Wakiso district. Kati mwami Jona anti abantu abatala abanjawulo ate abantu abasinga baagala nnyo ebintu okusinziira gye bali kati musangibwa mu social media gye muli waliwo omuntu osobola okubasanga oba asooka okugulire era tusangibwa bulungi nnyo ku buli mukutu gwonna ogwa social media nga tuli ku YouTube tuli ku Instagram Facebook nga tukozesa amannya osobola okuwandikamu ATM General Agencies Limited oba n'owandikamu White Brewster so baba basobola okutuusaako bulungi nnyo. Tweyanza nnyo mwami Jona kati ndowooza mumuwulidde bulungi nnyo ali eyo yenna yenna ng'obadde oyagala White Brewster oba olina ebibuuzo osobola okuba ku ssimu ezo wammanga singako awo oba akugulire n'ebiso kuba waliwo ali eyo ng'olina ebibuuzo eby'enjawulo naye nga puroguramu eno bagiyita ya kitunzi njagala okwaddikiza nti atanaba subscribinga atanaba likinga commentinga ku mikutu egy'enjawulo Dominion TV Uganda puroguramu yaffe eno wekitunzi tukola tulanga bizinesi zammwe jangu okuba abantu bizinesi yo maaso jangu obalage kiki kyokola tusobola okulangira TV yaffe yaliwo abantu ab'enjawulo mu nsi yonna naye nga atanabakozesa ku sabbuuni mukozeseeko kubanga sabbuuni ono mulungi sabbuuni awunya akawoowo sabbuuni atukuza engoye banaye tumwettanire tewali asobola beerawo nga takozesa sabbuuni kakati mwami Jona olinayo akatalekeka sisobola kwerabira kubagamba nti sabuni waffe ono mulungi mukozeseeko mujja kunjulira. Sabuni eno bamuyita White Brewster asangibwa mu maduuka gonna era n'abatwetaaze musobola otukubira ku ssimu zaffe. Essimu yaffe eri 0705 229911. Osobola otusindikira message ku email yaffe eri atmgeneralagencies@gmail.com. Kati mwami Jona soko sibula balabi obagalize n'olunaku olulungi. Bannaffe abadde batulaba mbeebaza nnyo okwekuumira ku TV yaffe eno Dominion TV. Tubaagala nnyo mukozese sabbuuni Mukama bamukuumire. Tweyanza nnyo mwami Jona olw'omukisa gw'otuwadde ndowooza bannaye ekitunzi waffe waayo mumuwulidde naawe ali eyo yenna jangu otunde bizinesi yo jangu ogikuba abantu mu maaso naye nga njagala obaddukiza musubscribinge mulikinge mukomentinge nze abadde akoza puroguramu sigadde nze Angel mubeere bulungi mweraba.